Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Akageri Joseph Kabila gye yasomerako mu masomero ag'ekinnamagye ag'enjawulo ono yafuna obukogo. Kitaawe Laurent Desire Kabila ng'ali mu keetereekerero ak'okumaamulako gavumenti ya Mobutu Sese Seko yakola eggye eriggya lye yatuuma Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo Zaire lye yatuuma FDL. Joseph Kabila muno mwe yafuukira omuduumizi w'eggye omwali n'abaana abato abaakolanga ng'abajaasi abaamanyibwa ennyo nga bakadogo. Ono yamanyibwa nnyo olw'okukulembera eggye lino eryali ery'abayeekera abalwana entalo ez'enjawulo ez'okwenunula omwali n'olw'okununula ekibuga Kisangani olwali olw'ennaku ennya oluvannyuma lw'okulwana okw'amaanyi mu 1997. Ng'eggye ly'abayeekera lino liwangudde era nga kitaawe afuuse pulezidenti wa Congo mu 1997. Ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano Joseph Kabila yeeyongerayo okukuguka mu by'amagye mu PLA National Defence University mu kibuga Beijing ekya China. Ono bwe yakomawo okuva e China, kitaawe yamugonnomolako ekifo eky'okubeera Major General ssaako n'okubeera omumyuka w'eggye lyonna erya Democratic Republic of Congo mu 1998. Jjo ly'abalamu mu 2000 yaweebwa okukulira eggye ery'oku ttaka, ekifo kye yabeeramu okutuusa mu mwaka gwa 2001 bwe yafuuka pulezidenti nga kitaawe attiddwa. Ono ye yakulira amagye ga Congo agalwana mu lutalo lwa Congo olwokubiri olwabalukawo mu 1998 okutuukira ddala mu mwaka gwa 2003. Kitaawe Laurent Desire Kabila yattibwa kawungeezi ng'ennaku z'omwezi 16 mu January w'omwaka 2001 era ng'omu ku bakuumi be eyategeerekekako erya Rashid Muzere ye yamutta mu kibuga Kinshasa okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekikesse eky'eggwanga lya Rwanda. Ono yafiira Zimbabwe gye yali atwaliddwa okutaakiriza obulamu naye ebyembi olw'omusaayi omungi ogwamuvaamu n'atawona. Yafa nga 18 era olwali okufa waayitawo ennaku 10 zokka mutabani w'ono Joseph Kabila n'amuddira mu bigere. Mu kisanja ekisiikiro ekyo ekyasooka biki ebyaliwo? Olunaku olw'enkya tosaanidde kusubwa. Samari Kisaache, KTV amalindirire.